بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم الزلزلة الله سبحانه وتعالى قام إذا زلزلت الأرض زلزالها wiribe kankanyizidwa ensi olukankanyizibwa lwajo yagitegekera olw'amaanyi olugendo kujonoona sisitimu yaayo gy'eriko olwaleero kubanga ensi eno weribe egenda kusaanawo ng'egenda kusaanirawo ddala Allah agenda kugireetera musisi ensozi zonna zibeerenga zifuumuukira mu bbanga amayanja gatabuke. Allah agamba nti bwe muliraba essaawa eyo ng'etuuse nga ensi etandise okukankana olukankana luli Allah lyagitegekera olugendo okugimalawo. وأخرجت الأرض نمرا نجنسي تاندسوك سسما أثقالها ebizito byayo ebigiri munda nga muwebyo mutwalidde abantu bebagikatamu bebagiziikamu ng'etandise okubafukulayo nga badda ku ngulu n'ebyobugagga byonna ebyali wansi waayo ng'etandise okubisesema eno ku ngulu bwe muli kirabo ekyo nga mutegeera nti ennamusa etuuse ku nnyoge. وقال الإنسان وmuntu agenda gamba naddala omukafiri obudde obwo kubanga ye tamanyiyo program yansi kukyankalana agenda kugamba nti malaha ensi yebadde ki naye abakkiriza bo bagenda kukitegeera nti bwe budde. waqala al insanu omuntu agenda gamba malaha ensi ebadde ki yaumaidhin ku lunaku olwo tuhaddithu ensi eno egenda kunyumya akhbaraha mawulire gaayo nga buli muntu wonna we wakolera haramu ensi evaayo butengerera ne bakuwaako obujulizi ne bagamba oyo gundi ye yattira wano gundi oyo gundi yabbira wano ebintu n'abiteeka wano oyo gundi yatsalira wano omwana nga akhbaraha mawulire gaayo egawandula buliro nga buli muntu awulira kyayali tasuubira nti emiti gisobola okumuwaako obujulizi oba ettaka lisobola okwogerera wonna we yakolera haramu. بأن ربك أوحى لها كبانا كتوندا ويالبا كلاجد الله سبحانه وتعالى صبروكو جزاق وچوتمانين تشي صبروكو جرا تجوكرا مآية مبيا غاما انتي أغندا كغامبي بيجونغو بيابا انتو بيوغري ناما زوكو سباكو رلمي تلوچايو جرا أغاما انتي يوم نختم على أفواههم تغندا كسبا إمي مواجاوي نغا تويتا أغا كبيرا تويلا تبوغرا وتكلمنا أيديهم imikono jabwe tugiragire jogere naffe watashhadu arjuluhum amaguru gabwe gabera bajulizi kwebyo emikono bye jogera kati Allah subhanahu wa ta'ala soboro kwogeza ebintu gwe yaddengo olaba nti biyinza kwogera. Allah subhanahu wa ta'ala bi anna rabbaka awhalaha Allah yali bagiragidde eyogere omuntu wegendereze nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala singa abeera nga aliragira ensi okwogera awo wakolera ekibi ettaka lyawunaalireta ne likuwaako obujulizi weegenderezanga nnyo obutakolera haramu wantu wonna kubanga bwe buli babujulizi nga bulungi alhamdulillah ettaka okuwaako obujulizi nti wasaaliranga wano ettaka okuwaako obujulizi nti wano yasomerangawo Qur'ani ettaka okuwaako obujulizi nti wano bwe yabeeranga nga asaddaaka naye weewale nnyo ebitali ebyo ebiribeera nga binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agenda kuleeta ku screen aleete akulage ebintu byonna nga bwe byali oluvannyuma gwe bw'oliba weegaana ayogeze ekifo ekyo wakolera ebintu ebyo. yawmaidhin olunaku olwo nga lubadde lutuuseewo yasduru nnaasu abantu bagenda kujja mu maaso ga Allah ashtatan nga baawukamu batuuse mu maaso ga Allah baagala okulaba ekibalo kyabwe kigenda kutambula kitya liyuraw a'malahum ekibaliise kubalaga mirimu gyabwe. Abantu bagenda mu maaso ga Allah bategeere bayimiridde batya mu kibalo kyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero agenda kubala abantu abaakola ebirungi abasasule bulungi abaakola ebibi babeere nga basasulwa bibi. Allah agamba nti abantu bagenda kujja eri Allah subhanahu wa ta'ala liyuraw a'malahum nga baagala kulagibwa emirimu gyabwe. فمن يعمل مثقال ذرة ومنت ينال بيقول ekyenkana obuzito akanyiikuule oba akalolo khairan nga kirungi yara agenda kukiraba. ومن يعمل omuntu bwalibeera nga yakola ku nsi kuno mithqala ekizito wanga dharratin akalolo sharran nga kibi yara bagenda kukimulaga.
Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olwo buli muntu agenda mulaga omulimu gwe era omuntu agenda kwewuunya okulaba byali tasuubira kulaba nga nabyo baabimuwandiikako atuuka okugamba nti maali hatha alkitaabu ekitabo kya kikaaki kino la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ekitaalekayo kuwandiika ekinene n'akatono konna k'otasuubira nti baali kawandiise konna mwekali Allah wajadu ma amilu hadira Allah agamba nti balisanga nga buli kye baakola kiri tayali bakirabako n'amaaso gaabwe oba wasooza bagenda kukulaga obuzito obwali mu kusooza okwo oba weenyinyimbwa bagenda kukulaga obuzito obwali mu kwenyinyimba obwo buli kimu okutuuka lw'olyewuunya nekyobadde tosuubira kuwandiika nga baakiwandiika. Bismillahir rahmanir rahim al-adiyat